Emmotoka z'empaka bw'oziroota mu birooto zitegeeza ki? Oba okuvuga emmotoka z'empaka oba okulaba emmotoka z'empaka naye ng'oli mu kirooto weebase kye ki? Akati omukyala ono yeddira Ffumbe agambye nti yaloose ali ne banne basatu naye nga bali mu kuvuga mmotoka za mpaka. Kyokka kwabaddeko omukyala eyabadde abakulembedde. Omukyala ono agambye nti emmotoka bwe zaayimiridde emu ate n'alengera omukyala nga ye asalaasala ppanya eyabadde abakulembedde. Kati ono w'Effumbe n'agamba nange ne mugoberera oba ne tumugoberera. Akati obubaka buno bweyoleka lwatu. Buli olota emmotoka z'empaka, emmotoka lubaale. Emmotoka z'empaka bye bitundu ebitudde mu lubaale eby'enjawulo. Emmotoka z'empaka zitegeeza nti gw'oli n'empaka. Okitegedde? Gw'oba n'empaka mu nsonga za lubaale, era ng'ensonga zino toli mwangu wazitereeza. Oba si ekyo kati ng'osobola ozitereeza naye nga okuva emabega yonna bajjajjammwe bazze baziwakanya. Bazze bazikubiramu empaka, bazze boogera kino na kiri okutuuka ku mulembe gwo. Bajjajjaabo, bakitaabo, basengaabo tebazikkaanyizaamu ku mpaka kwe batudde. Ate naawe ggi eryandibadde ogamba nti enkwaso y'abajjajja baba baakusooka, naawe wennyini olemereddwa ozitereeza. Kati mwenna lubaale bw'abanga nga abawooninga abatwala nti mwenna muli bampaka. Okitegedde? Basengaabo tebateesa kimu ku nsonga zino. Kitaawo naye ateeka okuba ebirowoozo bye, oba bakitaabo bakitaawo akuzaala ne bakitabo abato, ensonga zino tebali kimu. Abamu bagamba ebyo ffe tetubitereeza, titubimanyi. Abamu bagamba ffe ebyo tebijja wano. Kakati ate naawe ekirowoozo ekitereeza bino ebintu kiyinza okuba ekirala, kubanga omuntu kati nze sikumanyi, sikulabangako, naawe wennyini tosalawo okutereeza nsonga zino. Kati kwe kuziyita emmotoka z'empaka. Emmotoka z'empaka be bammwe abantu ab'enjawulo. Emmotoka lubaale, ebitundu eby'enjawulo bituddemu mmwe. Kati kyekyo kibagamba nti enzenganakana n'ebisikite zaaka. Onookola empaka onookomawa. Era mwetoolodde ne mwetooloola muvuga emmotoka z'empaka, omukyala abadde abakulembedde yaliko ensonga. Kati gwe mukazi gwe Naalongo akubanja, otuddemu omusambwa gwa Naalongo ogukubanja. Ye mukyala abadde abakulembedde, mugenzi okulaba nga yeetooloola emmotoka bwe ziyimiriddemu awo katono, mugenzi okulaba nga omukyala abakulembedde yeetooloola nga atema shortcut ne mumugoberera. Kati omukyala yababanja ensonga ze. Okutema shortcut oba okuyita mu bufunze oba okusala ppanya okusobola okutuuka amangu. Ekitundu ekyo kibabanjibwa okwesalirasalira ku magezi, okusalaasala amagezi. Okitegedde? Kyokka okusalaasala amagezi kwe kutya. Omukyala abakulembedde akukubye mweso. Musaleesale amagezi naye nga temuyita mu bufunze, mwagala by'amangu. Okitegedde? Omukyala akukulembedde mweso guli ku ggwe. Kati mwe mwagala bino, ngenze ku musawo nkoleraamu wano. Bwe guba muzimu gwe gunnuma tuguwummuze. Bwe kiba kibbo kye kimmanjibwa bwe naakiteekawo jjajja n'atereera ti ye jjajja saagala kulandaggana bintu. Abantu bwe bati ze shortcut. Okitegedde? Bw'ateekawo ekintu alowooza nti ajja kufuna enjawulo agenda akole. Tayagala nnyo kulandaggana bintu, tayagala nnyo kutankuula bintu kigenze wala. Ze shortcut ezitagenda muyamba. Ekyo kyonna kivudde mu kubanga abantu bano nga bwe bazaalibwa bano ab'Effumbe bampaka. N'ono yennyini ono aleese obubaka ono ateeka okuba nga naye mu lubaale ebirowoozo bye tebiri 100 ku 100. Okitegedde? Ayinamu lw'aba yeebuusabuusa. Wabula bw'agenda ku musawo, anyumirwa nnyo omusawo agenda okumuyisa mu bufunze, agenda okumuyisa mu shortcut nga tatankudde nnyo, nga tagenze nnyo bintu bino wala. Era n'abantu be bazze y'embeera gye beeyisaamu kuba ekirooto kibaloopye. Katonda ayinza okuba nga ebyo tabikolangako ebyokuyita shortcut, naye kati baloopa
baloopa emirembe gy'osanzeewo. Emirembe gy'osanzeewo kukola bukalu, kusiba lubaale, kuwummuza mpewo. Okitegedde kuteekawo kibbo kulaaza. Okitegedde ze shortcut. Omukyala abakulembeddemu akuwadde mweso. Okitegedde akuwadde mweso. Era singa mubadde emitima gyammwe gyonna nga gyagala empewo zino, temwandigoberedde mukyalo ono, ogwo gubadde mweso. Babagambye mwagala byamangu, era ebyamangu abibagamba gwe mugoberera. Emitima gyammwe girowooleza ku byakumpi, ku byamangu. Okitegedde? Era kati bano n'amala awulira nti oli omusawo awummuza empewo, oli omusawo asiba empewo, aba alina kuddukirawo kugendeyo. Tebaagala bintu bya kutawaana, tebaagala bintu mbu ate kulwawo ng'otereza empewo ate zirwawo ate biki. Kitegedde? Tebaagala nnyo bigenda wala, tebaagala nnyo kwetankuulira bintu, tebaagala nnyo bitankuula kugenda nnyo wala. Eno enjogereza ebeerawo okuva ku bassenga be, bajjajja be, bakitaabe, kitaawa muzaalo ba bakitaabe bano abalala abato. Enjogera eyo etuddemu mu booluganda ate nga nnene era ng'eteeka okuba ebunye mu basinga obungi. Okuva emabega ku bajjajjaabwe temutankuula bintu ebyo, temubigenda nnyo wala. Kitegedde? Naye ng'ate abasawo babagendako, naye nga mu kugenda ku basawo ati bagenze kutereeza mpewo, wabula baagala omusawo asobole okufuna engeri gy'akikolamu. Ze shortcut. Kati era omuntu ayogera ku shortcut, omusawo alina engeri gy'akikolamu, basobola omugoberera ku sipiidi. Okitegedde? Kati ze emmotoka z'empaka ze bavuga, emmotoka z'empaka ze muvuga munaakomawa? Empaka zinaabakomyawa? Ekirooto kino nga mpulidde kya bulabe ekizzeeko, kubanga ekirooto eky'obulabe ekizzeeko kibadde nti ng'osima binnya, ng'osikamu abaana abadde bagenda bavubuka bali myaka wakati w'emyaka 14 ne 16, 17. Era bw'obasiseemu ogenza okulaba ng'otandika okugabula ekijjulo oba kibadde kya bibala kati ng'oteeka ku bulagala. Ndowooza kijjulo oba mmere oba bibala kyonna kyekiri kasita kijjulo. Era oyatudde nti obadde ogabula baana n'oluvannyuma lw'okubasika mu kinnya oba mu binnya. Kakati essaala gy'osabye ng'oteeka emmere yo ku bulagala egambye nti mukama wange kabaka nsaba totwala mwana wange abalongo bo mbagabudde. Mu kifo ky'okutwala omwana wange abaana bo mbagabudde. Ssebo totwala mwana wange abaana bo mbagabudde. Bye bigambo by'oyogedde ku bulagala ng'oteekawo ebyokulya. Kati otegeera ki? Ono omukyala ekkoona erigenda omuggyako mu maaso awo ddene nnyo. Sinzira ku njatula gy'ayatudde, asimye ebinnya, ajjamu abaana, asikamu abaana bali wakati w'emyaka 14, 15, n'amala n'agabula ekijjulo awo ebyokulya bitadde ku bulagala. Ebigambo byayogedde ng'ateeka ekijjulo ku bulagala. Agaye mukama wange tova mu mwana wange, abaana bo mbagabudde, tova mu mwana wange tomutwala, abaana bo mbagabudde, omwana wange muleke tumutwala, abaana bo mbagabudde. Kati ebyo ebigambo bikumala okulaga nti ono omukyala alina ebyembi ebiri mutuukako mu maaso. Ebyembi nga bw'onooba nga okuzaala okumaze, eriyo abakyala ng'okuzaala yakumala dda, alinawo obwana bwe bubiri ne baddira akaana kasinga okwagala ennyo ne kafuna akisidenti. Amaziga g'otalyerabira. Okitegedde? G'otalyerabira. Bino tubyogera nga si ffe tubiyiiya, wabula ekirooto kyo. Wali bamaze gamba nti muli bampaka, kati Lubaale yanyiiganyiiga n'abakoowa, yabakoowa. Era omwoyo gwo gubadde gukuwa mweso nti wegayirire waliwo ekijja. Naye ekijja kitudde ku baana, ate abaana ba Kabaka bulamu by'ebinnya by'obadde osima, ba Kabaka bulamu. Nga ebbanja lyali nti olina kubikka ekitundutundu kya Kabaka mu bitundu byonna ebibikkibwa. Okitegedde? Okusobola okugyayo ebyo ebyammwe ebiri mu bunnya. Ebiri mu bunnya bw'onooba tobijjeeyo, abalamu be bagenda okgenda mu bunnya. Kyokka abalamu abagenda okgenda mu bunnya bakwata kwabo abaliko
obulambe bwa lubaale kati nga ggwe kyekyo kyobadde osima ebinnya ng'osikayo abaana abo abato kati omaze obbasikayo n'ogabula ekijjulo n'okiteeka ku bulagala obulagala obwo n'obugabula n'ogabula ebyokugabula ebyo ng'obigabula abakulu kati bw'obadde ogabula ebigambo by'oyogedde bye bino okuggyako ng'abantu tebawulira ebigambo by'oyogedde bye bino ogambye mukama wange abaana bo mbagabudde owange muleke abaana bo mbagabudde owange tomutwala okujja kuli nga tategeera sinzira ku bigambo by'ozzeemu ng'ogabula bikulaga ekijja nti onooba tofuddeyo ku nsonga z'abaana muzadde ly'ozadde oyinamu ekkonde ate ekkonde tomanyi nti lino kubanga bw'oba n'abaana bano oyinza okugamba nti kali kagende tekansanyusa naye ono ye walumbe tamukwatangako kati tomanyi mwani kubeera abazadde babaamu n'abaana mikwano gyabwe si bonna nti baba mikwano gyabwe babaamu n'abaana babasinga okwagala kati tomanyi ekkonde ligwa kwani bino nno si ffe tubiyiiya mukazi wattu wabula goberera obukugu bwe tunnyonnyoza ebirooto bino tusoose na mmotoka za mpaka okubalaga nti ku mpaka kwe mutudde empaka ze mulina okuva ku bajjajjammwe temuli oba bakiyita temuli wiiringi kutereeza kino oba wiiringi byebiki wiiringi abeera nga agamba wire bino oluzungu nalwo lwansobera baba basinziira mu mannya temuli wiiringi kutereeza bino ate wiiringi mpulira nga agamba wire ndowooza ne bawire babeeramu ebintu by'okusoma bino nze kyova olaba saabyagala kubanga beebuzaabuza aye mpulira bye bayita wire ate wano ekirato kigamba temuli wiiringi ndowooza ono alina muganda we wire kati nange bimbuzaabuza munansonyiwa ebyoluzungu bino tebyali byaffe akati ekirato kiraga emmoloka z'empaka ze muvuga omukyala abakulembedde ye ayise shortcut panya okutuuka amangu kati bano bw'omugamba nti waliwo omusawo ebintu ebyo ajja biwummuza oyo badduka mangu naye ate ebintu tebyagala kubiwummuza tebyagala kusibasibamu awo okusiba lubaale kuyita mu bwangu ebintu byagala bisamira byagala mugireyo ddala ebintu eby'omunda byagala musosonkole eby'omunda abazadde bwe bagambira ni mwana gwe ososonkole ebintu ebyo bijja kuzaalira akabasa kati lubaale byayagalira ddala yagala musosonkole munda mulambulule ebintu nga bwe byaliwo kati mwe munyumirwa shortcut nkoleramu wano ngenda Bulaaya nkoleramu ko wano bagira basirika ngende ku mirimu gyange okitegedde kakati ebyo bye mutambuliramu kakati nawe oba mwana muto tegeera kyenkunnyonnyola ffe tunnyonnyola kiri ku siini ekiriwo lubaala agamba ki ffe tetuyiiya tetwongeramu byaffe andi badde ogaa nti onaayongeramu ebyo byendooza wansasudde ndowooza nkumanyi sikumanyi nze kakati nnyabo ekitundutundu kino osima ebinnya osikayo abaana mu kumala okusikayo abaana oleese ebyogabula ebijjulo ogabudde ku bulagala otaddewo ekigambo kyoyogedde n'omwana omuto akiwulira bw'obadde ogabula ogambye mukama wange abaana bo mbagabudde ssebo kabaka abaana bo mbagabudde owange muleke tomutwala omwana wange tomutwala mwana wange muleke abalongo bo mbagabudde otegeera ki okwo kwe kulaajana nga tokyasobola ebbanja eribabanjibwa baba banja kujja byammwe mu bunnya bwe mutabijje mu bunnya abalamu be bagenda okugendayo ate si buli balamu wabula mmwe abavunaanyizibwa okutereza lubaali mwe mugenda okukwatibwa mu kisibo nga wonoga nti n'ekisibo ky'embuzi wali kati embuzi gy'osinga okwagalamu kimeeme yejja okuliibwa walumbe musezi gwe kyoba olina okumanya nti sinzira ku mpewo ezikubanja eno empewo yaani eno empewo eyatulaani ono yaani mu bujjuvu kati walumba akubanja nannyini binya ebyo by'obadde osima musezi era ebinya by'osima namumira jjayo abaana bo batereeze ababo aleme ggenda aleme kulya babo ebinyo bimanyi zibantaana ebinya namumira ebinya bigenda mu bafu
abamaze okufa kati akugamba mu kitaka kya Nawansi mulimu abaana nkubanja ojja abaana bange mu kitaka kya Nawansi mubatereeze mutandika obbalabirira okitegedde kakati ate ggwe tofuddeeyo kakati bw'onoobanga oganye okujja abaana ba Kabaka ba kitaka kya Nawansi bwe bulongo bwa Kabaka obwo kuba Kabaka ye Ssebunya ye Ssebitaka bw'oba oganye obbujjamu ekyo ekitundu kya kinene kya Ssengalamidde kya Walumbe bw'oba oganye obbajjayo obbafuula bulamu kubanga bw'obajja mu bunnya oba obajje mu bufu bwe bwa kinene bwe bwa Ssengalamidde bwe bwa kitaka kya Nawansi oba obajje mu bufu kati buli lwojja ekintu mu ttaka bwe kituuka ku nsi kifuna okisigeni kati bakugamba oggyeyo ebintu ebiri mu bunnya obizze ku ngulu obizze mu bwa bulamu yeggwe wejje mu bunnya n'ebibyo n'abalijja otereze ekitundu kya bulamu Kabaka abadde Walumbe Kabaka abadde Ssengalamidde Kabaka abadde omufu adde mu bwa bulamu yeeyogerere atuule yeeyogerere kati kyekyo kati akubanjiza mu bulongo be baana bali bobadde osima mu bunnya kati era bw'obatuusizza ebigambo byoyogedde ng'ogabula ebijjulo oba ebibala ogambye mukama wange omwana wange muleke kasita abaana bo mbagabudde kati ne bwoba tutegeerera oba otegeera nkiddinganya emirundi mingi osobola okutegeera lwakuba ono omukazi naye alwawo okutegeera nze nange yantama okitegedde omwana wange muleke kasita abaana bo mbagabudde otegeera ki kitegeeza ayagala kulya mwana kati mu butalabika eyo mpewo yeekulabula ogwo omuzimu gwa jjajjawo gukulabula gukulaga ebiri mu butalabika kuba guli mulya mmere tobiraba ebiteeso ebiriyo buli nnaku enkiiko zituula zibatuulira ng'ekika twagala kulya baana bano baatuma ebyaffe netulya waani kati omwana w'oyo omu yali ku lupapula oba oyina omuba babiri kuliko ali ku lupapula kuliko eyateereddwa dde ku lukalala enkalala z'abagenda okuliibwa nga bw'onooba n'embuziyo n'ogamba wabula ku Krisimansi akakabuzi akaddugavu kenja okutunda nfune ssente ezinaagenda mu kiraabu kati ng'embuzi eyo eriko ebbala wagironda dda anziri endala nzaagala eri ezaala eno nnuma erinnyira eno embuzi eno yabitanga eno ku Krisimansi gye ngenda okutunda kati ye mwana wo eri enkiiko zituula mu butalabika okitegedde bagamba tulyani kusinziira ku bantu bano we batusumbuye empaka baganya okutereeza ebyaffe baganye balemereddwa njagala kulyamu mwana ye Walumbe amaddu gamuli bubi ayogera n'endusu ziyiika njagala kulya mwana njagala mutoototo kati gavumenti etuula egamba ono yennyini omukazi gwe twalonda akuze yeesalirawo aganya okutereeza ebintu okitegedde tuyina kulya mu ntumbwe ze okitegedde kati omuzimu gudduka mangu guwulira olugambo guwulira eri ebiteesebwa gubadde guteddeyo okutu gudduka mangu abadde embega adduka mangu kigatto ajja gy'oli akulaga dduka zambwa ogenda oggyeyo abaana ba Kabaka genda oggye ebintu ebiri mu bunnya obitereeze obunye abaana bo Walumbe eri atabuse kati kyekino okukozesa kaweefube osima ebinnyojjo olaba oggyayo abaana bali myaka wakati w'emyaka 14 obajjayo bumaze obbajjayo ebijjulo bino otandise obbagabula otandise obbabudaabuda ogambye mukama wange sonyiwa Kabaka sonyiwa mu kifo ky'okulya omwana wange mu kifo ky'omutwala muleke kasita abaana bo mbagabudde nyaba ekiroto kyo si bwe kibadde kigamba onoogaa nti nze mbiyiyiza nkizeemu naddala akatundu ako nkeesibyeko nkazeemu nenkaddamu okujjaku ng'obwongo bwo naawe tebussa bwe buba bussa bwe buba butegeera obutegedde kale ekyo kiri gy'olinze ebyo tebinkwatako abaana bo si bange ebyo sikumanyi simanyi gy'obeera tompadde sente kwogera bino nti njogera kusavuwaza kati bw'oba olimu amagezi ng'olimu akategeera weenoonye weezuule oba si ekyo ng'ebigwayo byonna onoobigumira fine tewali aganye kubera abantu bazze bakubwa amakondo oli neyeesiba Gomesi neyeesiba ekimyu yafiira omwana gwasinga okwagala ennyo neyeesiba ekimyu omwaka mulamba obulamu ne bugana n'okuddawo oli nalwala ne puleesa
nga mu baana gwe yali atunuulidde ennyo ye yagenda. Kati kyekino ekirutu kyo kino sonyiwa omwana wange muleke kasita abaana bo mbagabudde naye ng'osoose kubasima mu bunnya. Obwo bwasse bunnya bwe bukubanja okuggyayo ebyammwe eby'ekika emigugu gy'ekika. Lubaale eyalema abaasooka okumutereeza yenna kubanjibwa okumugya mu bunnya. Obbulule ebintu by'abajjajjaabo bw'onooba tobibbuludde gwe ogenda okwebbika. Tawaana nuunu kati alabika nukukwata akwata nca. Awula kankwesunyowe ono omukazi kamwesonyiwe omukazi ono wefumbe wamputtu ke kamwesonyiwe okitegedde aba ategedde ategeere oba tategedde yamanyi netumunyonyola netumuddamu netukozesa wakakensa bonna netwogera ekiri mu butalabika kati abatasewedde yamanyi kale weewaawo akukuume lisodde nedunda namugereka kiwa mirembe yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.